Era abantu babeera nga beebuuza naye Misa Kisemakula aba wagirani oba ali ku side ki abantu tebakutegeera bulungi. Naye nange sibategeera lwaki mwagala okuntegeera. Misa oba wagirani oba kale mbasi kutegeera lwaki oyala nnyo okuntegeera. Kakati olwokuba byo byali bidiscussingibwako nga sibimanyi nali sirina kuteekako contribution yange. Yes. Okitegedde byemmanyi bwe birituuka oba oli awo ndikola ki oligattako ate ennaku zino olwokuba nti justice naye takola bulungi abantu bajja kunoonya options obi ayinza okuba takusobola essaawa eno olina byokola abantu gwe oli w'amaanyi kituufu era nga teri akusobola ne bateega buzzukulu bwe ne baga katumulinde nga taliiwo bukanda kuwoloma nga w'amaanyi takyajja jajja yawummula tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Toyanzizza nnyo toyanzeege bw'atulaba nze Geoffrey Mayanja bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Abaganda baffe abali wano ku butaka twebaza mwe balinyo okutugoberera ate ne bannaffe abali ebunaayira naddala batuweereza obubaka obutusiima obutuwabula wano nawali mwe balinyo mwe balire ddala naffe we tuli okubanga tutereeza wano nawali ate n'okusigala nga tubaweereza nga bulijjo. Olunaku olwaleero lwa njawulo nina omusiime Misa Kisemakula omulundi ogusookedde ddala kw'emboozi mu UG ne ku Malunda UG so gwendi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi ku nsonga ez'enjawulo. Misa Kisemakula soko nzikiriza kubuuzeeko tutandikira awo sansanyise okulaba ssebo. Kale naye mugamba mutya gye tuli ssebo gyebali kale ssebo mugye baliko ssebo kale mukwama bagamba kimwe bali emirimu tukwasaganya gye ssebo. Omulundi ogusookedde ddala nsanyuse okulaba kw'emboozi mu UG nkwaniriza ku lw'abatulaba. Naye nsanyuse okubeerako wano mu mboozi mu UG webale emirimu gy'okola. Amina ssebo. Webale okukola nga otambula bulungi. Amina ssebo. Nina omusajja bamuyita Salongo White. Omusajja oyo abeera mu ssaati njeru buli kadde ebbanga lyonna kuva January paka December. Akwagala nnyo era agoberera by'oyogera mbeera oluusi nga tunyumya naŋŋamba Misa Kisemakula yagamba bw'ati Misa Kisemakula kano yagamba bw'ati era abavubuka wano yagamba bw'ati. Bamuyita Salongo White. Sebo Salongo White nkutumiddeko sebo webale kubanga ogoberera webale kubanga otegeera ensonga zange. Abantu bangi tubalabyeko abali mu celebrity life abali mu bulamu bwammwe sabwe mulimu oba abatutumufu. Ne waliwo yaŋŋamba nti naye Misa ki lwaki ebiseera ebisinga atambula yekka oluusi bw'aba tatambudde yekka atambula n'omuntu owa driver ne bw'omulaba ku kisaawe olumu abeera yekka n'ensawo ye oba agenda London oba mu America oba wa kyokka nga ate tulaba abayimbi ab'ennaku zino olaba nti omuyimbi yakajja myaka gumu ebiri naye nga omulaba agenda n'egganga mpitirivu abeera n'abantu bangi amubuuza nti naye bo bakikola batya lwaki sa otambula wekka tugeze ogenze mu kivulu oba wekka oluusi n'omuntu omulala akuyambako omu ne bwoba ogenda mu bivulu nga bwe nkutegeezezza ng'ogenda kukuba shozi ebweru oluusi obeera wekka. Anti olumu kisinziira ku kyoba ogenda okukola. Kati oba oli awo abalala ayinza okuba nga mu byagenda okukola yeetaaga abantu bangi kuba mu mirimu gino egyaffe egy'ebidongo waliwo oli lwabeera nga yeetaaga abantu bangi ekitegedde oba alinako abazinyi alinako biki kakati nze nga ate byange byengenda okukola oba oli awo tebyetaagisa nnyo bantu bangi. So bwe mbanga ngenda okukola era mbeera no driver nembeera n'omuntu omulala annyambako ku mirimu gyange awo tekyetaagisa kutwala bantu bangi ate nga baba bakusasula ate nga sijja kusobola oba kubasasula oba oli awo
saagala kubamalira biseera oba bo okumalira ebiseera byange so kati ngenda n'abo abeetagisiza lwe neetaaza abangi era onsanga natambudde nabo lwe seetaaze bangi era nja kutambula ki bwe mba nga ndi ku mirimu gyange emirala ekintambuza obwomu lwa nsonga nti mirimu gyange bingi nnyo bye tuba tukola nga weetaaga kwekolera bintu byo ng'oli wekka abantu abasinga abantu abasinga baba bokka si lwakuba nti kibandyagadde naye olumu bakuba baba bamaze kufuna mitawaana mu kusembeza nnyo abantu kati olumu bw'oba oli ku mirimu gyo ogenda kukola mirimu gyo na biki byotyandyetaaze nnyo bantu ennaku zino tebakyalina mizi oliawo ngaoliraga nze manyize siri kabada kati ate nekirala waba olumu byendaba ennaku zino tuyinza okuba nga tutudde awo ndinawe tunyumyanga nze naawe ngenda okola kyenanyuzoga nabadde ne misaaki n'agamba bwati ne bwati kati ate nga nze nabadde nkugamba ekintu nga kyaffe okitegedde nga kyaffe kakati bwendaba nti obunafu obwo kati bwe buli abantu tebakyalina mizi tebakuuma byama abantu abasinga abafunye obuzibu babujje ku mikwano egyo gye basembeza ennyo kati awateetagisa si kusembeza era ogenda okulaba ekintu kye weekoledde nga tosembeza nnyo bantu kitambula bulungi n'abantu ne bakitegeera nga tayimu y'okukitegeera ekoze eki etuuse naye kati wano oyinza okuba ekintu kyo kyali ku nasale stage nabadde ne misaaki nno n'agamba nti mu gw'omunaana ayinza okukola bw'ati misaaki nno n'agamba yandyagadde okukola bw'ati kwegamba abantu balina bulungi mizi muyinza okuba mulinawe omuyita n'agamba nti ettaka eryo liraba misaaki yalirambudde ayagala kuligula naye nga just mwayisewo obuyisi kati noba nga toba safe ate ekirala n'ekintu kyenagobero lyokigenderere nti n'abantu abatabukatabuka ennyo oba mu bufumbo bwabwe oba mu mirimu gyabwe ebisinga biva ku mikwano egyo egy'okumpi egyo egy'oku lusegere egyo egitavaawo kubanga yaba akumanyi bebakyamuka n'atandika okunyumya ne mukyalawo oba n'amugamba nti waliyo kano nti manyi waliyo kano badde okamanyi nti gyekali olumu nga balina ebigendererwa byabwe ebirala oba oliawo so to me it is better n'emikwano kituufu njirina naye mbeera ne mayanja mu budde nga nina okuba ne mayanja okitegedde mu budde obumba sirina kuba na mayanja nga nkola emirimu egyange onali ne muvawala nga tuli mukola interview tugenda kukola interview nawabawo omuyimbi ajja nga naye nabwo agenda okukola naye omulala interview naye twabala omuyimbi mukyalo in fact na mukwano gwo naye yajja n'abantu balinga 5-6 kuliko amukwatidde ensawo kuliko owa social media kuliko manager we kuliko ne promoter we atambuza ennyimba kuliko n'omuwala omulala awo nga naye ali awo ndowooza kumulabirira tekiteredde abantu aba 5 ninga zikola bukozi interview tazina kuyimba nga ze ku interview kati muvala nangamba ddala omuyimbi wa nakuma atya ssente ng'atambula n'abantu abo 5 buli wadda amanyi buli gavumenti eba n'enkola yaayo na buli muntu aba ne policies ze zakola ki nze nja kwogera nnyo ku kyange saagala nnyo kwogera ku saala nnyo kuyingirira abantu nkola yaabwe wabula bwe nze nsobola ojja nenkuwa ku magezi ti olumu olw'okusobola okukekkereza osalako kko kuki osobola okusalako kko n'okekkereza n'osobola okwezimba ekiddako naye nze olumu sibisobola bulungi ate nga byo byegambye nti olumu omuntu waliwo olwolina okuba wekka okwate amasimu go nga totya okuba emmotoka eyo terina lugambo olabye ng'oli mmotoka yo mmotoka terina lugambo nti mukama wange yakubye essimu n'agamba bw'ati naye ate mayanja oba n'olugambo bwe naabeera nayo nenkwata essimu omusajja omuwulidde nali simanyi nti bulijjo aliwaawa naye naye munaye emmotoka eyo terina ki beerako mu mmotoka wekka weyabyekokko nkitegedde weyabyekokko nzenna waliwo omuyimbi mukwano gwange bwe twekubira tukuba olwali naye kati naye ayinako abantu abamubeera okumpi kati olumu bwakwata amasimu talina bulungi privacy ogenda okuwulira nga byemwayogedde oyo nalwali na biki ng'owuli ate birina gye biri aye n'obisanga ejjinja nga ku bantu abamubeera waliwo misaaki nno bwe yakubidde gundi nawulidde bagamba bwe bati so
for privacy and chibi privacy ngo wetaaga okwekuumira olumu beerako wekka okujjawo kale bwoba ogenda mu mirimu ntegedde bwoba ogenda mu mirimu kuba babamu naddala abaana abawala beetaagamu ku security abaana abawala beetaagamuko ku muntu amuyambako ka make-up ako kuba kati fe abasajja tetwekolako nnyo fe abasajja ate bana kati ndaba naawe olinganza ogenda mu kinaabiro n'onaaba n'ovaayo nze ate n'akazigo seesiiga nze nakula taata nga bizigo by'abakazi oyambala ng'oyitamu nga nyambala nze nga sho nga ngenda ffe tetulina nnyo bye twekolako n'emmotoka osobola okwevuga n'otuuka gy'olaga wano naye bwe mba ngenda ewala nina mutabani wange media anvuga nemuga tuvuga tukole ki tuvuga tugende ate ekyo tokikola kuba emitwe gibaako ebintu bingi kati ate bw'osussa akamiro nakyo ate si kirungi olina kyoyogeddeko awo nti ebiseera ebisinga kiba kirungi n'okola ebintu byo ne babiraba nga biwedde waliwo eyambuuza nno batubuuza n'ebibuuzo olwokuba bamanyi nti nno Geoffrey asokola interview ne Misa Kisemakula naye alimu ebyo radio TV waliwo eyambuuza nti naye Geoffrey Misa Kisemakula mu byogagga byana na papaaziyo kanga tetunayo kyabugagga kye kirala kye tumanyi kyokka nga ate waliwo abayimbi bamanyi ebintu byabwe bingi nno twakalaba ono Bebe Cool yakalaga ennyumba ye y'amaanyi ono gye yakamaliriza eri ntebe awo kyokka nga ne waabeera ne waasula nawo tumanyiiwo n'ebirala bingi bimanyiddwa si Bebe Cool yekka n'abayimbi abalala bangi naye abayimbi abali mu kiti kyo lwaki abantu balwawo okumanya ebintu byammwe ebyobugagga byange ebikola amakulu ebyamakulu gyendi nfuba nnyo ensi n'ebimanya kati nga boolaba ngenda kuweza emyaka 5 ekyo kyabugagga nnyo gyendi era abantu nkibakuba nnyo ekyo si kisirikira ebyobugagga byange nina Mukama mpadde abaana abalungi ekyo kyobugagga ekyo nakyo waliwo era mu buto temwabalaba nga bakula naye bwe bamaze okukula nimbaleka ensi bakole ki nibategeere kuba kibayambako nti asobola okutuuka mu office n'agamba gweoli mutabani wa Misaaki nti kale tuula wano so olina okubaleka ne basobola okonectinga n'ensi ekyo nakyo ekyobugagga kyange abantu bakimanyidde ddala bulungi nnyo naye ekyobugagga ekirala ekinsanyusa ennyo famire yange ya Senkoole era olaba nfuba nnyo abantu bagikole ki bagitegeere so ebyobugagga byange ebikola amakulu byombireka abantu ne babitegeera naye bitakola amakulu ebyo biba byange biba bikati ng'amayumba mataka nze nkuwulidde ebyobugagga byennina ebyobugagga byennina ebyo papaazi we tuli tukola mpola naye njagala nnyo ebyobugagga biri ebitavaawo naye waliwo bino ebirala ojja kwewaana ng'okirina leero enkya kiveewo kakati enkyo neewaana ki naye famire ya Senkoole kyabugagga kyange kyalubeerera abaana bange kyabugagga kyaye kyalubeerera okitegedde abantu mbibakuba sirina nsonga lwaki mbikweka Katikkiro yavaayo n'agamba nti si kirungi bayimbi kugenda mu byabufuzi si kugenda okwetaba mu byobufuzi naddala singa oba tugambye nti ngenda kwesimbawo ku kifo kino wabula n'obeera awo kati nze mpagira mpagira ono n'otekawo embeera yonna n'olema n'okukola ebirala naye just ng'oli muwagizi buwagizi nagamba nti abayimbi kikyamu ekyo okujjako oli ng'avuddeyo n'agamba nti kati nze kwesimbawo oyo kale naye gamba nti bamala nnyo ebiseera n'okubeera nga bawulawuyawula mu bawagizi baabwe ate ng'oba bo abawagizi baabwe babeera kitole ekintu ekyoyinza kukyogerako ki kubanga nalaba abayimbi bangi nga bakikubaganyako ebirowoozo nakulaba ngamba siraba mukulu mukamwa so abantu abakulu saagala kubalaba mukamwa kuba bagayira akuddira mu luyimba takola ki taluwoomya oluyimba olusijja kuluddamu madde nsaba oluyimba olwo tuleme kuluddamu kuba Kamala byonna alina ebibye bye yayogera bisijja kuddamu kuba nti wano yakola ensobi wano yakola bwati wano yakola mba ndabye abakulu mukamwa so olukibuuzo ekyo nsaba tukireke kale music engeri gyatambulamu ennaku zino omulaba otya bwogerageranya n'emabega gye tuvudde
kubanga oyimba endongo kyagifulumya esawa zino oluyimba lwolinawo baluyita lwemmanyi olupya baluyita Africa luyimba lutambula naye waliwo n'emijiji emirala egize kati olumuka bamuyita Neika Bavairota weebali n'abalala bangi nnyo bwogerageranya omujiji ogwo nammwe we mwatandikira n'ebiseera bino nga bwe tumidde mu music olaba tutambula tutya? Njagala okutegeeza abantu nti industry ya music weeri era mwebali abaana abakolera ddala obulungi. Ndi musanyufu nti waliwo abaana boolabira ddala nga basawuni basobola kati okuvuganya ku mutendero ogw'ensi yonna nga Baraka oyo muwulira enkola y'essimbi n'abalala weebali abalungi. Waliwo omuyimbi wange kati ansingira mu bavubuka Kitaka Elijah Kitaka ekisajja kiina eddoboozi erikkakkamu kikuba endongo yakyo bulungi. Elijah oyo bw'aba ayimba mba mpulira bulungi so tetupintinganga nako naye nga andabikira bulungi ne sitayiro ye njagala. Kirungi nnyo nti music atuuse ku mutendero ogwo era abalala bakyajja just singa simanyi nkola ki gye tuyinza kukola ne basobolera ddala okupenetratinga ne bagendera ddala kuba ndaba basobola. Nina bendaba abali waggulu abaliyo already naye nga bw'omukompeyalinga ne Kitaka olabanga Kitaka amusobola olaba n'okumusinga oba amusinga naye simaye ekibulamu wano ewaffe nti okusooka wano oba tukola tutya kuba oba tukuza nnyo negativity ekitegedde kati buli so bw'owulaba Burna Boy nabo balina ebyabwe bye bakola balina ensobi zaabwe ze bakola na bikina biki naye tolaba nnyo Nigeria lwe bakuba ku negativity zaabwe okuzijjayo naye wano ewaffe embracinga nnyo negativity ekirungi ne tutakiraba ne tubaako kati nabali balaba nga muvumirira ekintu nga bagandooza tekirina makulu kakati eyo problem tugirina nnyo mu generation eno ate ejja tulemesa nnyo okugenda okweyongerayo okusukka we tukola ki okusukka we tuli. Buli omu amanyi, buli omu asobola okuwa amagezi, buli omu asobola okukola analysis ku kintu oba akimanyi oba takimanyi so nga ate kyandyetaagisiza olumu nti bwe bantu bagenda mu bikonde let professionals in that area discuss ebikonde ebyo babiweeko analysis yaabwe kuba mayanja tokubanga ku bikonde naye katuyinza okulaba enkyango oli okoze gundi olukiiko oanalyzinga bikonde gwebeera muwagizi okitegedde beera muki gwebeera muwagizi oleke bali abantu ba technocrats mu area eyo batambuze ensonga eyo naye kati wano waffe tulina obuzibu obwo andibuleetedde nnyo emijiji emito egyandivuddeyo emirungi okusitukira ddala oli abajjayo omutwe bw'ati kati mayanja bw'abanga omwana ayinza okuba yakuyitako nga takumanyi n'atakubuuza gwe n'onyiiga n'ogaka nninde mu kamera yange ani mungamba ani tugamba onion atombolya talina piso yonion temuli makulu yayimba biki kati akaana n'okattira mu maanyi ekitegedde akaana n'okattira mu maanyi so industry weeri abayimbi webali abalungi n'ababi mwebali besijagamba nti ono boono kati infact ekyo kyekireese kati bano omuyimbi omulungi okuva edda nedda abayimbi abalungi tebamanyi nnyo kwegula tebamanyi nnyo kwewozaako nnyo abali talented ebyaddala olw'okuba abanga kyakola akikola ki akimanyi tebatera nnyo kwagala kubeera aggressive kwesiba ku kintu kakati abalala bategedde nti kati wano omunafu tayita etegedde kati omwana kyava ajja n'oluyimba nga waluyita olupapula etegedde nga baluyita ebikoola gwino okola ebikoola bikoze eki nga biri byambuse waggulu era nga bamulangirira mu basinga okitegedde so kati awo wakyaliwo akatawaanya bambi abaana bano nti kati ne boolaba abaana abayimbi ba stars webali naye nga tebazimbiddwako respect naye nga star naye nga tazimbiddwako ki respect nti
mulembe guno gwazzeemu ekintu ky'obutatya bantu okutya sigamba okutya okwa fear but respect okuwa abantu ebitiibwa omuntu tekyetaaga kuba nti akuwa ssente okumuwa ekitiibwa omuntu tekyetaaga kuba nti akusinga obukulu okumuwa ekitiibwa ekyo tekyetaaga kuba nti omuntu alina kuba mukwano gwe okumuwa ki ekitiibwa ekitiibwa kirina kujjira buli muntu oba muto oba mwavu oba mugagga kwata ekitiibwa okiwa omuntu gwagwanidde naye kati tuli mu mulembe nti ojja n'olaba omuntu oli nakeera n'akuvuma n'ogendako ku peegi y'ebwoti omuntu n'omulabako tomulabanga nako tomanyi nalwe wamunyiiza tomanyi nalwe mwasisinkana naye nga byonna byayogera mu kamera alaga nti akumanyi nnyo akutegeera nnyo era munyiivu ddala kubanga omuntu gwe wanyiiza oyinza ogamba neka nnoonye mayanja ono mugaye mwana nsonyiwa oba kale tubimale okitegedde naye kakati ogenda okola omuntu afiira ku muntu noga omuntu afiira ku munne kiki oba abantu bafunye fitina kati abaana bano abato fenno kale bajja ne batuwalabulamu awo ne bakuwalabulamu ewiiki naye olwokuba nti eri mu kukuzimba bazimba brandi nga omusingi nga mugumu bakukwatwalamu ke bakututtemu ne bwekakkakkana abakukkiririzaamu ne basigala nga bagamba misaaki waffe ajje naye kati waliwo n'omwana ng'atandika butandisa okuzimba fan base atandika biki ne bamwambalamu wiiki agenda okujja nga tazitowa akasobi katono baagala mukuba luyi okitegedde so nga alulidde omuntu star oli tasuubira kumukuba luyi bakumuvuba ensi endala si bwe ziyisa ba stars baazo okitegedde naye gwe mayanja bwonsanga awantu you don't want to accept nti am someone okitegedde either oyala twenkane oba oyagala obusaanewo okitegedde kegamba okuyimba kwekuli kulungi abayimbi bwe bali naye waliwo kati ekiri mu kubatta ennyimba ennungi weeziri naye tezirina we ziyita wali congested ne negativity n'ebintu ebiralalala awo bikusobera oli afulumya oluyimba luba lugezaako okuvaayo mu nnaku nga 2 mayanja neyeyambula ne bagende w'amayanja bagenda okudda nga kino kyawedde kyafudde kati so simanyi kiki kirina kukolebwa naye nga music waali n'abayimbi abalungi we bali abasobola okubaira ddala b'amaanyi nga ffe bwe twabeera obanga bwe tu okay onzizeemu bulungi bwe tuddayoko emabega mu Eagles enkadde bwe yayabulukuka wajjawo Eagles empya ne wajjawo Golden Band ebibiina bino byombi Golden Band ne Daniel Eagles baleeta abayimbi abayimbi abapya era ebibiina byombi ne bita abayimbi ddala era abayimbi abo ne bawulirwa ne bakuba naye simanyi kyanjawulo ki oba simanyi kyagaanirawa because bwebalabala abayimbi ba bandi zombi kuba kati nze bwe ntunatunula essaawa zino omuntu gwenyinza okugamba nti akyayimiridde Kalona Ntongo abalala bali bagezagezezaako waliwo Enwe Mwanje era agezezaako n'abalala awo naye bw'ogamba nti kati bw'otunulatunula bwoti ku bayimbi bwe mwalina abajja mu biseera ebyo obungi bwabwe olaba nti abakyayimiridde batono kigaanirawa kubanga we baasirikira oba we baabulira nga namwe mumaze gamba nti kati katukwasaganyeko n'ebirala naffe tongera okwetunulira ffe nga ffe lwaki bwe baateebwa abantu tebaddamu kubawulira okusooka abaana mwabakanga not you in particular but abaana bakangibwanga omwana aba bandi ebintu bya bandi ebyo ebintu bya bandi kati waliwo ku katalotalo indirectly nga kalwanyisa Jim bya bandi bikyakola ebyo kati bya bandi bikyakola kati ne muwala wange yennyini gwoyogeddeko mukamwana era twasumbukananga nnyo naye era tukyayina olutalo lunene nnyo kuba bakimuteekamu ne kimugendamu ebintu bya bandi
nange kati ng'alaba bw'agenda mu bato banne bamulabanga yo wedda akola ebintu byedda kitegeera so ekintu ekyo kyakosa nnyo nti ne radio stations ezimu weziri ezigamba ffe tetuzannya bandi kati tosobola kukuba muntu ate n'omugaa lwaki okaaba kitegedde so nga nze nalirowoozezza nti bonna babawe equal opportunities bw'obanga bano bazannya 30% kale be baliko nabano bawe 20 naye kasita style ya music emu etandika okuweebwa olunaku nti band music tomukuba ku Sunday eba eri mu kufa nga bwe kikolebwa ku kadongo kamu kifu ekyo oba okitta kadongo kamu ye music yaliranga abaana yagiramu messages entuufu omwana n'awuliriza era kyova olaba ali mu kudda ye ali mu kwekomyawo kadongo kamu kubanga tosobola kutuulira mazima gafumita kitegedde ekikomyawo kadongo kamu mulimu obubaka obwetaagisa kyova olanga abaana bakuze abamu kati olaba empisa tebayina birerarira biri awo abazadde bali bize bali mu kukola naye n'ennyimba ezababuuliranga ne zibalengeza ewala nazo tebakyayina tebakyazuulira kati omwana akuze nga talina kintu kyonna kimukugira kuga nti don't do this don't do that nkitegedde kati byonna buli kimu gwe kiwe opportunity abantu bawulire beeronderewo waliwo abawagira kadongo kamu gwe singa omanyi ekivulu kino ekiri akyataakulaba ffe tutunda tickets wa naye singa omanyi engula abantu gye bagulamu tickets bazigula mu bungi kyokka nga ate towulira kajanja kano kabeerawo ku bino ebirala mu kibuga nti bugu muli naye bagula tickets 5, 10, 15 bali mu kuzigula lwaki abaagala ekintu ekyo gye bali so mayanja bwemba muli eyo gwokola ku radio bwemba muli nga muli mu production biveewo ebyo nti simanyi luno zino ennyimba style eno bazikuba ku Sunday zino simanyi bazikuba ku Lwakutaano ate saawa 8 nga beebase ate simanyi zino nedda so abaana abo music oyo kyaleetera music oyo okukakkana n'abaana okuggwamu amaanyi nga balabanga abalwanira obwereere aleeta oluyimba lwe balukubamu olunaku lumu 2 ate akute n'obusente bwe butonotono abuwaddeyo oluyimba lutaddemu miliyoni 5 oba 10 ne lufa enkyava program bannaye bandi music afuda bandi ayo takyasobola kati omwana oba omumalamu amaanyi olugero genzo mulya nga akubye ragga baksi ragga bakyusa agenda akuba bali bebakola ate bwatuka wamuwulidde wamuwulidde bwatagala wamuwulidde kana ogaya kati ekituufu oyagala ki abadde eri ng'oga nti awedde ate akyuka ate naye omujeregerayo kiki wamupatana kumulemesa ekitegedde so nze ensonga eyange gye nalaba mu nsonga eyo yatandikira ddala yeeyo ey'okujeregerera kati olwokuba bano baana bato ate nga bawulira baagala okufiitinga mu generation yaabwe batandika okutyamu kakati nammwe mayanja abakuba ennyimba ezo ku radio nammwe ne mutandika obutazifiiringa ng'olowooza nti bw'ozikuba oli mukadde ekitegedde ng'olowooza nti zikugobako abawuliriza ekirala nti ennyimba ezo ezaffe eza bandi na biki na biki ezimu zinyuma omuntu omuwadde obudde n'alutegeera naye kakati waliwo enkola eyajja agyesiri mu kuvumirira naye lwakuba nti luli edda twaddiranga nga DJ omusanga mu club oba mu bbaala oba ki oba ku mukolo era eyo teri muyimbi wa bandi aclaiminga nze era nga bwe ngenda mu kirabu bukuba oluyimba lwange nkulaba omumalako emirembe kuba nkimanyi bwe mba siriwo tolukola ki talukuba alukubozze olukubye olabye nzize oluyi mu kulukuba era nga nze manja galuleke era sitawanyangako nnyo kuba DJ bakuba ennyimba zange wakitegedde luli nga tugira naye ennyimba zaffe zayitiranga nnyo ku mainstream eza bandi zayitiranga nnyo ku mainstream endala zayitiranga nnyo mu kukola video ne zigenda mu bantu eyo naye kasita club yajja ku radio ekitegedde omusajja bamuleese ye DJ following ye enyumirwa ekyo kakati talina budde bujja kukuba tukwegomba bangi dakiika ziwera 2 ng'ate oluyimba
ezaffe tuzikola zigenda zikula bukuzi otandika luko ne luddako bweru ne lugira bweruti kati akuba introduction n'ajjayo n'ayingizaawo olulala kakati omuntu agenda kulutegeera ati alwagale abatalunyumiddwa abatalutegedde ate ng'ennyimba ezo zinyuma nnyo omuntu ayagala naluwuliriza ne luggwayo lugweredde n'omuntu nasobola olutegeera naye oba wakaluteekayo bwoti eddakiika emu nga dijja akonekitinga wekiki ekiki definitely style eba ogenda kugitta yes. Waliwo omulenzi omwami kamuyita mwami Mukisa nalaba omuwunize ng'oyagala ng'omukuteko gwe nga ggwe era nalaba nnyo nga endongo ye obeera nnyo wano naye nnyo wano nawali endongo engwezako gitambuza na byonna era ebiseera na Selector William nangamba twali tukyali ffena nga tanaba kubuka kugenda nangamba kati oyo omwana misa kikamukutteko oyo amaze kyaganira wa Mukisa sijja gamba nti kyagaana naye ensonga eri gyegambye ensonga eyo yokumalamu amaanyi ensonga eyo ndongo ate kati yafuuka ya bbeeyi Mukasa y'omu ku baana abalenzi abasinga okuyimba mu baana abo abataawo fonnaawo nze bemmanyi yakwata akazina n'olya nogamba musajja we alina eddoboozi eriggumivu buli kimu notisi zonna zikuba bulungi yita ku madaala wali okitegedde kati naye era tekigaananga tekigaananga Mukisajja era mujja kumulaba jasi ekibadde kimukosaamu kimu kuba nti olumu ffe ebimu ku byatuleeta okuba abakabi ne karakita ye esalawo nnyo karakita yo ng'omuntu kuba nze nsobola okujja n'enkuwa values nenkutendeka abayimba batigira bwoti nkutwala mu studio n'ofuna sound ennungi nebiki naye waliwo awo ebibyo ebigattako ng'omuntu okitegedde so kati olumu karakita y'omuntu inferiority complex eyo ereetera nnyo abaana obuzibu kati alina ekizibu nti yeetya oba ngezaako kimugjamu nga teweetya genda ne wemba siriiwo mayanja mulumbe okitegedde genda oyogere naye karakita yo kikulu nnyo mu success yo okitegedde gwe ng'omuntu akuyambako aliikiriza ekiggwe ekikulimu okitegedde naye ne bwenkulikiriza naye nga gwoli bwemba siriwo ogirabwo bebo boolaba nga abadde w'amaanyi ng'alina ba managers manager bw'avaawo n'agwa nina mutabani wo fakiti akola wano muyimbi ndowooza omutegedde omumanyi Kidipo kati Selector Wika onyumiza akaboozi Simon Rock ajja ngamba Geoffrey waliwo omuyimbi akola wa Samisa Kisemakula nimba nenjagala omuyambeko ayagala muyambako nemwadi namba yesimu ajja kukubirako kati mbande Kidipo nankubira nangamba Simon Rock yampadde namba ye nayogedde naye n'oluyimba naluntitako ngenda dukola ki nja kuluzannya ko ye kale nikati nabeera nga nkubirako ng'olumu manyi okwerabira kati lumu mba ndi mu studio awo nenzijjukira nengamba waliwo omwana yampa oluyimba lw'Kidipo naye ng'oluyimba olwo siruwulirangamu naye lwaki nalutaka ku mpewo nduzanye nga siruwuliddeemu kubanga omuntu eyamumpa Simon Rock manyi ebirungi byakola n'omuntu gasooka okumpa nga nkola ki kati munnange nga nsumula luyimba nga siruwuliddeemu najja oluyimba ku mpewo era bwe namusanga ne mugamba naye kijja kulimitinga nnyo music okutambula nga bwe wali agadde olw'ensonga mulimu kano ne kano ne kana kamulemesa okitegeera naye ng'olaba nti Kidipo yafaayo nakubira essimu nagamba ade Simon Rock yampadde namba y'essimu nagamba akubireko niri kikoze kitya era naddamu nabeera nga nkubira nti bwe butatyo obwo bwoyogeddeko nti okwewaayo karakita zaffe zaatuyamba nnyo kuba siffe twali tusinga oba siffe tusinga okuyimba nti bwenyimba roga doboozi ya misa ayimbye enviiri ne zinva ku mutwe wabula ffe ekyo kye twayiga twakiteekamu n'okuyiga business in music in fact Eagles production twamastaringa nnyo business in music
kitegedde n'ekirala ofuŋŋanya otya olina kuyitawa olina kukola otya kyovola n'abaana bonna be twaleeta emijiji egyo baayiga ti Maureen wadde ali very humble era Maureen bw'afulumya oluyimba olulaba nti lulo lutambula wuuyo alemeddeko wuuyo agira bw'ati ne bw'ati twakibayigiriza so kati bano abamu ate kyebatalina bano bogamba ababbandi balina bali bannaffe bano abalala ababutawuni bano abalala bali aggressive olaba omusajja nga kyatembeeta tekirinawo naye ssebo n'akikusibako akifiirako okitegedde nina omwana gwe ndaba ennaku zino ali ku TikTok okwo naye atufiirako kakati saawe no gatonda manya na luyimba lwe n'oluyimba lwe gatonda badduma sitalinga kati ye mumanyi bakitegedde kati ye mukola ki omumanyi naye sinnamanya byayimba naye ye mukola ki omumanyi alina engeri gyatwesibyeko gasibata kati bano abaana baffe bano babulamu ekyo balina empisa nnyingi yes okuba n'empisa si kibi singamba nti naye bali reserved nnyo ensonga olumu olina okufuŋŋanamu kuba kati ffe olaba ffe okutuuka n'okuba ffe waliwo endongo yavugira wa amawadizi zizzaawo naye ng'olaba abantu baagala kulaga nti bali abaputawuni bokka be bayimbi era bagwanidde nekatise tekiriyo ekyo naffe studio netuziyingira netukuba baziyita ngome ennaku zino nabe netuzikuba vidiyo wokolera ku deddaka gye bakolera naye ku deddaka nga gye nina okukolera tojja kutuula kujerega vidiyo yange mukitegedde oba Sasha Vibes yakola ebiriko neŋŋende wa Sasha Vibes oba Swangs yakola ebiriko neŋŋende wa Swangs kati ekyegaye nti karakita kikulu kitegedde yes goyinza okuba oli mutoto natukagenda wa Swangs na biki naye waliwo ebirala ebizimba karakita n'oba ng'osobola okukola ki so kati mbawo amagezi music gwe mukola mulungi abantu bamwagala era kyovola tukola shows abantu ne bajja ne baziraba lwaki baziraba babiraba lwa butababyagala mwagala gatubaloga balyoke bajje okitegedde bajja kuba baagala kakati awo pika leaf omanye nti twandibanga kyetuliko kyekituufu kaliwo akabulamu karakita consistency okitegedde okulumbalumba bw'oteteekawo tewali akuteekawo bw'oteeraga tewali ajja kukulaga kikulu nnyo karakita kisa musibirira ekyo byonna abiri muyimbi Mukisa Innocent muyimbi naye yejjemu kati fe tuli bize tukyalina budde sijja kubeerako nze nja kuwa ekyo kyenina okuwa kati alina oluyimba Sembera namutwala ewa twalukola ne tuluwandiika bulungi namutute wa Brian Beats ne ndusasula luvuga bulungi saawundi evaayo ng'olwange bwe luvaayo kakati namugayo lifulumya oluyimba olwo kakati kiri gyali it is a nice song it is a good song kati kiri gyali nayo okola ki okwesitula ate ekirala teekamu kuba namutta ne mugamba agenda ng'okuba mu mabaala n'afunayo 5 10 bwatyo akasente ako kateekemu bw'oto music bw'otamuteekamu naye tajja kukuwa bibala mbuga otadde oluyimba olutadde oluvuddeko tekiri ugende w'amayanja wadde akolera 5 mugambe nina mutwalo ajja kukukwatirwa ekisaala be nti bambi omuvubuka atandika mutwalire omutwalo omugaye nti nsaba onyweyo kacaayi naye nange bwana awulira ng'oyimba bulungi ajaga omwana ono ffenaffe bwe twakola ebyasooka tetwasasula na ssente naye twakulembeza empisa ku mulembe gwaffe tegwali nnyo gwa ssente naye ng'olina empisa osanga mwami mulina obugasiyotanno ssebo gyebaleko osanga mwami abe mukiirizeeza ssebo aga gwe semakula jangu ogenda oleetera soda n'odduka emisinde n'ogenda n'omuleetera soda kakati naye kati ekyo kigamba omuyimbi alinayo kayimba wano abaala bomujozi nyira gamba omusajja mujozi sana kuddayo gyali sinzira mulembe gikyuka kati jaffe ekyo kyali bwekiti emirembe gikyuka but still there are many ways era sobola okulaga nti olina empisa music bwetumutunuulira ekyamazima music w'omulundi w'ekiseera kino mulungi era bw'owulira abaana bwe bayimba kabeere bandi naye music w'emabega gwe mwayimba Samisa Kisemakula olaba nti ate ye wanjawulo nnyo
oyinza okubeera ng'olina omuntu mu mmotoka mutambula otaddemu oluyimba oba balukubye ku rediyo ogenda okulya omuntu ng'agamba naye omusajja oyo yayimba okitegeera nti nga waliwo ekyenjawulo muli kyawulidde ekimubagudde n'agamba olugu nti naye omusajja oyo yayimba. Kyanjawulo ki ekyali mu music wammwe oyo abawandiise abawandiikanga ebintu katubite byanjawulo tebakyaliwo kubanga mwewandiikiranga weemuli naye kiki waliwo okusooka kyenjala okugamba nakati ennyimba weezirinze zempulira ng'omuwandiisi yawandiise bulungi ne temukyalina budde. You don't have time. Ennyimba teziweebwa budde oli kuluwulira kulutegeera. Ffe ennyimba naddala nze ezange nze sikolangako luyimba ne lubumbujjirawo nti kaluno akubye hiiti ebumbujjiddewo. Ennyimba ezayo zijja zikula bukuzi. Omuntu amala ddutegeera n'awulira okay omusajja yablendinga bulungi wano budde statement eno budde endongo wano weyagira bweti sho ne luwanika kati okulujjayo bwe buzibu. Kati waliwo ennyimba bwe zityo ennyimba ennungi ezimu omanyi good song tebumbujjirawo okitegedde hit song yebumbujjirawo okitegedde mayi byanjawulo waliwo hit songs ne good song okitegedde hit song nsobola ne wano okuva wano enkuba hit ningenda lega gwe mayanja olinga enkoko olinga olukuwe nawe wetunuulira olinga emmeeza bankubye hit mu lunaku lutya mu lunaku lumu okitegedde. So kakati mmwe mwagala kuga nti tukube hits zokka good songs temuziwa budde temukyaziwa budde. Ennyimba mweziri ennungi era abaana baziyimbye era abaana mwe bali abayimba obulungi naye kugambye nti oluyimba olukuba ku rediyo n'olukuba eddakiika emu. Naye nze bwe batandika first aid omanye akadoloola etandika akadongo akalimu paka we luggwera ne hadlibs ezisembayo baaluwanga obudde omuntu n'alutegeera nagamba oluyimba lwali lutegeeza kino. Singa omusajja yayimba baasi duniya yaluyimba kati temwali lutegedde kubanga music tetumuwa budde. Ennyimba nyingi ze tulina nga temumanyi kye nali ntegeeza. Nze nina ennyimba zaize nkakasa nti ng'abawagizi babwe bali balwagala nduyimba naye nga tebamanyi nali ntegeeza ki. Bwe ziri nyingi ekitegedde kati kyesimanyi tosobola kukaka kuba generation zikyuka naye ekifuula ennyimba waliwo era ebyenjawulo bye twakolanga cause ffe zisajjako nempandikira luyimba mu studio najjanga mu studio ng'oluyimba ndulina ffe twabeeranga n'obeera ewuwo n'owandiika abamanyi okukuba gita n'awandiikira ku gitaaye abamanyi okukuba ennanga n'awandiikira ku nnanga. Waliwo abamu nga ffe nga Katonda akulabikira melodies ne zijja mu mutwe n'owandiika wadde tolina kivuga ogenda ewa DJ ewa producer Dr. Tiobe ewa Pademan ng'oluyimba oluyina 80% ebirala ne mubyongererawo nga n'ebidongo byomanyi bw'oyagala bigende bivuge era oyagala nti lwa reggae oba oluyimba lwange lwa zuuku okitegedde kati wajjanga byonna obikoze eki nga ne buli statement gye wataddemu wagirowoozezzaako. Kati ennaku zino wabaawo olumu obuzibu byajja waliwo eŋŋoma nasanga eŋŋoma kati eŋŋoma ebwe beevuga emanyi okukyamula amanyi okunyuma era ebigambo ne byefukumula ekitegedde nojja n'obiwandiika nga bigira kumukumu bigambo ebyo bisobola okunyumamu akabanga naye olwokuba baabiwandiikira awo nti olumu tebabirowoozaako olumu tebinywerayo ekitegedde olumu tebinywerayo naye ffe wawandikanga oluyimba n'oddayo n'oluyiwa olupapula n'olukwata n'oluyuza nga ate obadde omaze n'odduwandiika oba n'ogenda mu studio n'oluyimba ogenda okola oluyimba lubadde kino nga lugaanye n'oddayo ne muluyiwa. Nalaba akantu omuyimbi omuno munene yali akola kata ka drop nga najja agenda okukola show kati ono mukakola kati nga ayimbirako oluyimba lw'olupya naye nga lubaddewo nga luvuga naye nga lwagala okuyimbirako akaweereze ande oluyimba noloza sirwerabidde nasika nalujukiraga kati ndujjukidde kati naye bakateekayo naye simanyi lwaki ate bakateekayo kubanga muyimbi munene so amwogera wano kati simanyi lwaki bakateekayo
kati ulimba nondo luzo siwera bidi nasikana aloza ngwe nalyoka ataluyimba kati kiri kyoyogeddeko nti wagenda ng'okugenda nga mu studio nga buli kigambo kyonna okimanyi wano mu mutwe omaze okukirowoozaako kubanga ekintu kyolowoozezaako kyogenze ng'omanyi bwogenda okukiyimba n'enosolo zimanyi n'ebidongo bw'oyagala bivuge ng'okimanyi oba tosobola kulwerabira kati kikyoyogeddeko nti omuyimbi bayiyizawo mu studio kyaza notuuka wali ku stage nga nolimba ebigambo ebimuakoze eki nga tabijjukira ebyo bibaamu naye nga ekyo tekijjaawo the matter of fact nti abaana bwe bali abawandiika obulungi era n'ennyimba ennungi weeziri wabula ekitawaanya ennyimba ezo nti congestion nyingi ebigenda maaso bingi distraction nyingi entertainment nyingi ku simu ku TikTok ku social media nti omuntu eyatwalanga obudde awuliriza oluyimba alutegeere agenda okulaba ono alina gwavumye agenda okulaba oli yeyambudde agenda okulaba alina asene ekoze bweti kati obudde concentration ntono okitegedde lina kubanga kiri super good oba super attractive okuba nti ki naye ngera kwega bingi it is a package gundi nyingi ereetedde music okuba nti atanywerayo tanywerayo kusaawa eno byebyo nawe mayanja bwokuba oluyimba tokyagumiikiriza ddakiika nnya kuggwako bantu malakonze wagiza oli asobola okutegeera omusajja yali ategeeza ki musajja bakuwanga ennyimba gundi Kampala mu kooti paka bwe luggwa kitegedde kwegamba ng'okulunyumira oddutegeera olina kubanga walumazeeko tegedde naye kati ennaku zino lyakubawo oba kyali ku introduction n'agenda kubeddereka beera abazanya kadonkamu abalina programu za kadonkamu nobute bakyamalako nnyimba ono kugira tubaluzanya olutuko luyimba lukyakunyumira guno ulya nga alusaze ng'ayogerawo ate ng'akubawo olulala so kati eyo ndowooza nayo yemu ku nsonga ezo naye ng'abayimbi bwe bali abalungi n'abawandiisi bwe bali abalungi yes gw'omu ku bayimbi wano abamanyiddwa obulungi ennyo kufa eri bayimbi bannaabwe kulaba nga batereeza wano nawali akaguddewo noyanguwa mangu obona okusinga n'abayimbi abalala bonna era ssebo nja kutwala omukisa guno okwebaza okwebaza ti weebale nnyo weebalire ddala ensonga za Paul Kaffiro najja nkugoberera ng'ozoogerako nnyo ng'ogamba nti ebintu bino tubikole mu butuufu bwabyo n'ebirala byonna era bwe nalaba Honorable Balamu Minister ng'avuddeyo ayingidde mu nsonga ezo nali nkusuubira nawe okuzibeeramu ennyo naye saakulengera nga bwe nali nsuubira lwaki wali osuubira kubanga gw'omu gwenze ndaba nga ozikumaakuma ebbanga bala mutanaba kuziyingiramu okuviira ddala emabega eri ng'ozikumaakuma swazi obayita tukole bwe muti tubeere bwe tuti ng'owabula wano nawali naye tubona nali nkusuubirira ennyo ne sikulengera ebiseera ebisinga buli kintu ne bwobanga olina interest omanyanga woolina okukoma omanyanga woolina okukoma naddala ebintu biba bya famire oli mu famire era ekyo nsaba abantu bonna bannayuganda famire tuziwenga omukisa okumaliriza ensonga zaazo zisobole okuzimaliriza obulungi ebiseera ebisinga bwe tuyingira ennyo mu bintu bya famire olumu tuzikozesa ensobi olwa pressure gye tuba tutaddewo okitegedde buli woteekawo pressure ennyo kibaleetera okukola decisions enfu abamu baba balowooza nti katukole kino bano bantu basanyuke oba katukole okitegeera kireeta interests ez'enjawulo so nze statement yange endowooza yange nali nagiwaayo kodda nembaga nsaba wandibaddewo enkola endala ezitandibadde zakugjayo munnaffe lwaki tetugezaako kino na kino naye ng'obuyinza saalina buyinza busembayo bwankomeredde just kwali kusaba nga ndowooza bajja kikonsidaringa naye ne balaga nti okubeera abamativu balina genda nansonga ki nze gye saali ng'omuntu nga saali comfortable nayo nalabanga sandi kyagadde ng'omuntu so kakati kiina bwe kyatuuka nga kati ataawo sibuvunaanyizibwa bwange wabula nga buvunaanyizibwa ate nga batuuse n'ewa bakulu baminisita baani oddako ku bbali
olina okumanya ddi lw'olina okwogera era lwaki oli mu nsonga kubanga oyinza olumu okusukka ennyo olinagamba naye gwe ebigendererwa byo interest yo ki kintu ekyo ku kintu ng'olinga ayina ky'oyagala okulemesa so owanga omukisa abo abateekeddwa era bannannyini nsonga ne bagimala mu ngeri bo gye balowooza nti yeekola ki yeegwanidde so ekyo kyekimu ku byandeetera okuba nti nosirika kuba ndi wa lugave webuwaate esiri wankima ebyavaamu abantu babikubaganyako ebirowoozo nga bwe byavaamu nga bwe byalabika gwe saidi yo nga bwe byavaamu eriki neetaaga okuwa saidi yange ng'omuntu yali agoberera ensonga zino seetaaga kuwa nsonga zange seetaaga kuwa saidi yange nekitunula ebyavaamu byebyo byebyavaamu kakati ki kyensobola okukyusa waliwo olina kyosobola okukyusa kakati ekintu kyotalinaosobola kukyusa lwaki okitwalira obudde kubanga kyaggwa nga bwe kyaggwa era tugende nga bwe kyakola ki tugende nga bwe kyaggwa ebisigadde katonda yatusinga okumanya kale Robert Kyagulanyi Ssentamu mubuuliziganya mukodomi wange omuwulizaako naye kyemanya ali bulungi gyali amiina mukama amukuumi abantu babeera awo kubanga baganda bo kuba mwafuuka ba Luganda Ronald Mayinja Geoffrey Lutaaya Catherine Kusaasira abeera muwalawo abeera mwannyoko abeera muwalawo naye kati mulamu kati mulamu Catherine Kusaasira balina sayidi gye bagenda gye balaga mu byobufuzi era abantu babeerawo nga beebuuza naye Misa Kisamakula baawagiraani oba ali ku sayidi ki abantu tebakutegeera bulungi naye nange sibategeera lwaki mwagala okuntegeera Misa ki oba awagiraani oba kale mbaasi kutegeera lwaki oyala nnyo okuntegeera naye nga njagala kuzaayo eri ku kintu kiri ekya ebimu ku lwaki nasirika ku bintu bya Pawulo olumu bw'obanga olina kyotamanyi nkikubiriza nnyo tokiteekangamu kumanya tokiteekangamu mbeera yakulowoozesa abantu nti omanyi ekitegedde kakati nze ebyali bigenda maaso n'ebyogerwa na biki na biki nasirika lwa nsonga nagenda okulaba nga ebyogerwa sibimanyi ekitegedde ngaebyogerwa sibikola ki nga tobimanyi musajja yali mukwano gwange kituufu naye yali mukulu ku nze era nga we musinkana siniya wange era gwempa respect teyambuulirako lwagenze kukwana teyandagaako nti nakwanya ono owulira teyambulirako nti nazadde wano teyambulirako nti saazadde wano wakitegedde kakati olwokuba byo byali bidiscussingibwako nga sibimanyi nali siina kuteekako contribution yange okitegedde byemmanyi bwe birituuka oba oli awo ndikola ki oligattako nenjogera nze bwenti bwe nakuzibwa manya ddi lw'olina okwogera lwaki oyogera kigattako kitoolako ate omuntu bwabanga mukwano gwo abeere ki abeere mukwano gwo mukitegedde kuba mayanja gwe olwokuba tutudde wano naawe mu interview nenfe enkya gwe n'owamatukayo nga mmanye ennyo awo sikkiriziganya nnyo nawo ng'omuntu nalabye abantu nga boogera nnyo ku Magi nalgomuko omugenzi AK47 abaddewo nga abantu tebavaayo kwogera bigambo naye kasita yafudde ono naayogera kuba era naye kenyini zinagendayo mu lumbe naye nga bemmanyi bengendeddeko nasanga tebaliiwo kuba nali ngendedde ku banange bakojja bange bakamiliyoni naye we nagenderawo nga tebaliiwo ne munange Donizera kuba yo mukwano gwange naalongo nali mumanyi nti gyali awumula emirembe naye nga simanyi bimukwatako era sisobola kumudisikasinga
era kye nayogera ne mulumba olwa paroti nti bazze okutubuuza ebyokwogera naye nga simanyi wali abamumanyi okukola ki okukusinga kati nga ŋŋamba embuki okujja kugaa nti munnaffe awummula emirembe kakati fe obuzibu bwe tufunye ennaku zino olwa views n'okkuza peegi zaffe n'ebyo tutamanyi tuvaayo ne tubyogerako ne twerabira nti tulina bye tulumya omuntu afiiriddwa maama oba afiiriddwa taata oba afiiriddwa omwana oba omulumya nga naawe lwaki nnyoka bwafa lwaki otabuka oba oli bwalumba maama wo lwaki gwe kikunyiiza gwe nolowooza nti okulumba maama wa munno tekiyina buzibu nakibuuzaako nti gwani akuwa layisinsi enyiiza munno nga gwe tebalina kukunyiiza okitegedde kwega tuddemu tufuuke kye twali morals ziriwa abantu tebakyali sensitive at all beera mu mayanja alowooza ogaye nti naye bannaye omusajja afiiriddwa mukazi we ye muyisizza ntya twefudde nti tetuyinaamu yadde kantu konna akagira nti olumya banno lujja kutya bajja kukulumya tola nti weefudde atalumwa bajja teri atalumwa mu nsi buli omu alinayo bamukwata ne wamuluma bajja kukukwata awaluma ogira okyatiginya amabwa ga banno bajja kukwata muliri ojja kuwulira baliwemu ne kalali tuddemu tubeere bantu tuleme kubanga nsolo nga nembwa bwogisanga efirimbwa ginaayo bagitomedde ogisanga enakuwadde eryawe enakuwadde naye kati ffe munnammwe afa ate ne mubanga abali ku mudido ono nayogera kino abadde batinze badde mumanyi namulabakaejinti nze namuguza ku sigala omanyi omusajja oyo mumanyi namuguza ku sigala omanyi nze kakati ewange mukyala we gyeyali agula omunnyo omanyi omusajja oyo wali wadduuka nenzijangula omunnyo tomanyi ate wane mukyala wo gwosula onaye mbuliri waliwo byotamumanyiiko okakasa mukyala wo mumanyi yenna tekisoboka njala nkubuuze wano nga tuli mu kamera ng'oyogera mazima okakasa buli kimu ekikwatako oba ekyo mukyala wakimanyi si buli kimu kati lwaki oli akulengerera ewala tasulako naawe mu buliri alaga nti akumanyi buli kimu andula basirikira ebintu byabwe nga tomumanyi nga golowooza omumanyi nga tomumanyi omumanyi linnya omumanyi linnya omanyi bwenfaanana naye bingi ebyange byotamanyi era byosobola okuwulira ne weewuunya so bannange tudde bannaye abakulu mu bika abakulu ku byalo abakulu mu masinzizo abakulu muntu yenna oli omukutugezeeko tulwane tukomyewo obuntu mu bantu kikulu nnyo obuntu mu bantu buli mu kuggwaawo social media eno eri mu kutuvuga bubi bannanga abazungu ate tebagikozesanga ffe ffe tuli mu kugikozesa bubi kimanyi mayanja tukola wano it is business for you but tambulira mu kituufu tambulira mu mazima tojja kutta kyange kya miliyoni 2 olwokuba oyagala ogenda ofuna $5 mu views golaba byebimu si byebimu lwaki otta famire yange gyenzimbidde ebbanga kubanga oyagala ofune views ofune $100 omwezi okimanyi tusobola okutuula ne tunyumya emboozi ennungi n'ofuna $3,000 bulungi nnyo lwaki mu kifo ky'okunkola ebyo tonoonya bunoonya musajja ono mufunyemu ntya ssente mu bulungi kuba naye nkimanyi nti mayanja bwajja nantunuzaamu kamera ye afuna $100 oba 2 n'asasula fiizi z'abaana olza sikimanyi okimanyi bwekiri nkusabyeko ku ssente naye kati lwaki ojja n'oyiwa amaka ga munno n'ovuma abaana ba munno laba ono kano bulijjo kalema bulijjo mawube omwana omuto atalina kyamanyi yadde
Katonda wamuwa kiggwe gomanyi bazzukulu bagenda okubeera abantu abasinga betulaba mu makubo ng'olaba babonaabona n'omusanga ng'emikono gyonna agirina ngira ne baba ayogera mulamu naye ng'ali mu kkuba asabiriza abamu balina bye basasulira ng'ate si ye yakikola nga jjajja we yakikola kaasa etambula generations okikola leero naye yes nekikwata ezzadde lyo ne bazzukulu bo nga gwe wafa dda ne mu nsi wavamu naye ng'abaana be bali mu nsi be bayita ttembo olw'ekintu gwe kyewakola essaawa eno kyolabanga ekitakwatako era olaba nja kuba nfudde tekinkwatako naye era bajja kugamba nga tebazzukulu b'amayanja olina ebintu abantu boolabamu balina bye basasulira era nze kyova olaba bwe mba nga simanyi oba kyenkola kikyamu naye nze kyekiri ku mutwe bwe mba mpita ku kkubo ninsanga abantu abamu ng'olaba mulamu asobola okukola na biki naye ng'alyoka asabiriza sibawa naye mpa omulema mpa akaana ako akato bwe ndabira dda nti bambi ono ye yeetagisa okukola ki okuweebwa naye gwe kasankusanga nga bakutema emikono nga wagirina ng'okiraga ddala emikono gyalimamu naye nga bagitema bwe bati lwaki bagitema kitegeeza nti waliwo ensonga kati waliwo ebintu bino bye tukola ku nsi oli n'akaaba n'agamba kale alikiraba oyinza okukalaba nga akantu akatono one day one time either kiri bbukulukira mu bazzukulu bo one day one time ate ennaku zino olw'okuba nti justice naye takola bulungi abantu bajja kunoonya options muyanja obe nga wankola kino olowooza nti kyaggwa naye nga nina gye nakuloopa okanda kulaba ebintu tebitambula okola kino kifa oba okuva mu kino dda mu kino noba kiki kumbe emyaka 6 egyayita olina kyewakola omuntu ate nga gwe weerabira tokyabijjuka nabbijjukira era osanga omuntu oyo n'okuseka n'oseka kumbe ebbwa lyewamuteekako ddene eriri ku mutima teryawona so tuddemu ak'obuntu tuyige okwegendereza tutandike nsaba abasobola okitwala atasobola it is okay naye ensi togisaako nnyo maanyi amaanyi ago ogalaba amaanyi g'omubiri n'omumwa galeeta ebizibu kuba obuzibu gatera okubypassinga obwongo naye ng'ate gataaga it has to be a combination oba ofunye ag'omumwa n'ag'omubiri wakati gattawo ag'obwongo gakontrolinge bino naye koogiraba oti nobypassinga wano ojja funa ebizibu nga tomanyi bizibu ebyo bifuna lwaki oba ayinza okuba takusobola essaawa eno olina byokola abantu gweoli w'amaanyi kituufu era nga teri akusobola ne bateega buzzukulu bo ne baga katumulinde nga taliiwo bukanda kuwoloma nga w'amaanyi takyajja jajja yawummula nga bo buli mu kusasulira you get so ensi togisaako nnyo maanyi teri yali awangudde ensi teri kuziikako twali tubaddemu ne bagamba nti munnaffe tumwebalizeeko afudde awangudde ensi taliiyo wali omulabyeko taliiyo teri yasinga nsi misinde waludde gwaga nti onadduse n'agiyisa bwogikongokako wekka yo neesigala ng'etambula sigala ng'ekola ki ng'etambula ensi eno teri yali agiwangudde teri yali agisinze ensi teri yali avu ne bagamba nti ono afudde amazeeyo byayagala nga amatidde wali omulabyeko taliiyo taliiyo ensi gijjeeko amaanyi kola ebyo byetaaga jja ku bantu amaanyi jja ku bantu ki abantu bajjeeko amaanyi abantu bajjeeko amaanyi saawa eno bampaana ayinza okukozesa ekintu
ngera togenda kisasulira leero kunnyonnyodde goyinza n'obutakisasulira ekibonerezo oyinza n'obutakirabako nekijjira mu baana bo oba mu bazzukulu bo kuba bo babasobola gwe tebakusobola oli w'amaanyi ne basasulira ekibi kye bataakola kyebataategeera nako nga tekirina batwalira obuddo kizuula nti tusasulira ekibi kino ku lwaki nga gwe yakikola tolinawo tujje ku bantu amaanyi tuwe abantu ebitiibwa byabwe tuwe abantu emikisa gyabwe toyingirira mulimu gwa muntu toyingirira bufumbo bwa buntu kyogere ng'oteekeddwa okukyogera kikole ng'oteekeddwa okukikola muvume ng'oteekeddwa okumuvuma ojja kuba amatuka eri agende naye kati nako nanvumira ki ye namukoze eki nagenda n'afukamira ku maviivi n'agamba mukama ono ye mukukwasizza katonda bagamba awalana emigigi emeka giri ena seena bagamba ena emeka giri ena kati bala emigigi ena okuva ku ggwe nga bonna batambulira mu kusobyako paka mubazzukulu banakasatwe so mayanja esitogisaako maanyi tulindirira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gaaliwo e Naggalabi mwaka gwali gwa 1993 ebiseera bino nali nina emyaka 3 nga tugenda gw'omulundi guno abubaka ki bwoyinza okuwaayo okusooka kuyozaayoza njozaayoza zijjeko enkofiira wema njogera ku mukama waffe enkofiira evaako njozaayoza mukama waffe ologoma ya Buganda mukama yeebale era tusaba ayongere talekera okubiriza Obuganda bonna Abaganda abawangalira mu Buganda abaagala Buganda bakoddomi ba Buganda bakyala ba Buganda mwenna buli muntu waali olunaku olwo tulujaguza era twetabe mu bijaguzo bya Ssaabasajja butereevu kubanga teri bukulu butava eri Katonda bakabaka Katonda yabatonda nga ddala ennyiriri zaabwe ze zirina okutukulembera be bakulembeze baffe kuki ku nsi era ng'ebyawandiika bigamba nti ebyange bya Kaisaali mubyo Kaisaali n'ebya Katonda mukoleki mubyo Katonda so tujjewe abamu ntera okulaba abantu era bino nga bitubadde twogerako ng'olaba oli abantu abagezaawo okuleeta arguments ezitategeerekeka n'ogamba abaana ku nsi balitya malaalo naate nabo tebagata kati bagaziikula kati tusigazza ki abantu kye balitya oba kye baliwa ekitiibwa so nsaba kubiriza abantu mwenna tweyiwe wonna we banaatugamba okweyiwa buli omu woobeera tuteekewo embeera abaana bategeeze bamanye ekitegeeza ki tutambulire mu kkowe eryo kuba lyerimu kulitukuuma n'empisa n'ennono n'okumanya nti omuntu alina okweyisa bw'ati ne bw'ati so n'olwekyo mbakubiriza mwenna abali eyo nti amatikkira ga mukama waffe gakoze eki gasembedde nsaba tugoberere enteekateeka zonna obulungi nnyo yeyeye paka olunaku olusembayo ye yaani yeyeye bw'osanga agezaako okugamba nti agezaako okuyisaayisaamu mugaye nti ndeka kitegedde kuba terugenda kukya nze mbeere oba gwobeere yeyaye era tugoberere enteekateeka zonna awangali Ssaabasajja sanga tumaliriza emyaka 5 gitegekedde ki emyaka 5 ndi musajja musanyufu ddala nsaba mukama atuuseeyo mu mwezi ogw'11 kuba wegiwerera kyekintu kyenzize nesunga obulamu bwange bwonna njala ndabe ku myaka 5 nga ngawezezza era ye birthday yange gyengenda okusooka okujaguza okucelebrating nze gwe ng'omuntu nga gwe weetegekedde era ekyo tekuli muntu yena kunsurprisinga kyonna kyolya nti oyagala kukimpa oba nnyonyi gireete kwolunga 13 tugenda kubeera ku Kingdom Kampala tugenda okubeera
bayimbiremu ne banywanyi bange bonna aba generation yange endonga evuge eri atagenda kuyimba ekyo nkikubuulira generation yange bayimbi bamanya abo mbamanyi kati gumanya generation yange bonna bali ready era rehearsals zitandika mwezi gujja ekitegedde egenda kuba kwegamba simanyi neshe egenda kuba nnungi mikwano gyo bagenda kuncelebratinga olwo olunaku bwoba oweza emyaka 5 olunaku lwaffe mwogwo omwezi oba olina emyaka 5 nga gawera mu January kolwo ye main gundi yaffe main party yaffe mugenda okujaguza. It is a night of cakes. Tujja buli omu ajja kufuna moment celebratinga obulamu bwe buli omu ajja kufuna moment celebrating omwagalwa we ne oba toli wataano naye nga birthday eri in between 10th and 15th that is the day. Yes. Kitegedde belated ne before mujje tukole ki tujagulize wamu babigenda kuba byakabi kyensinga okumanya era njagala okwebaza nnyo abo already kati you can't believe but mpezeza bookings za tickets 10 edgundi tables 10 yes weziri ngeza houses tezinatandika ngezako kufuna ba sponsors bandaga nti they are very positive with my concept kusanyuka celebrating life mujje munjagulizeeko mayanja kologula tojanga munamawulire katuzinoonye tojanga munamawulire jangu ogule tebo tuli wali ogaye nti omusajja waffe tukoze eki katuzinoonye lunaku lukulu being it is the golden jubilee tujja kuba ne at least if you can tandikirawo tutambale gold and black gold and black we make it colorful tugenda kuba ne Steve Jean yagenda Fenon yagenda okukwata mu nsonga zonna za production byakabi kyensinga okukakasa bigenda kuba birungi naye ku olubanga owulira bulijjo nakyo oyagala okumpa ngaera kireeta ku olwo kireete oba kyapa kya ttaka obeera kumpa mwezi gundeetere ku olwo kale tujja kubeerawo ssebo akasemberayo ddala Juliana Kanyomozi wali omuwandikiddeko ku luyimba yes ekirungi yenyini ya postinze nakiteekayo kati awo kankyogereko kituufu nali ndiwandiiseeko luyimba ki nkulinze lwaki weewuunya kyewuunyisa okuba nti abantu badde tebakimanyi anti kakati obanga okoze ekino ng'ate okikoledde mukwano gwo kitegedde ngekikoledde mukwano gwo olaba nesaawe nebaba batunzi bangoye waliwo ngaoli mutunzi mulungi nyo naye naye kentungirayo misaaki oyo esuuti nja kuwulira nga ndi fine nakkiriza ojjambala nga nze ngitunze kati naffe tulina bwerayo n'obayimbi bolabanoga imbe mwandiikira akayimba kalina akatuula museetaaga nsi kumanya kujjako nga ye yakigambe naye bwakayimba ne kavaayo bulungi nze mba contented ng'omuntu bitegedde ddyo bwagaba kono talina kumanya naye ye yenyini ng'omuntu yavuddeyo nampa ebimuli awo neŋŋamba thank you so much mwagala nnyo mu generation yaffe ezo ze talents ezitajja kuddizibwawo Juliana oyo Irene Namubiru waliwo abantu Maria Mundagire waliwo abantu mu generation kwegamba otajja kugamba nti onajja kuddizibwako ng'era saagala nze era emboozi yonna eri mu comparing abakyala abo to anyone sigibeeramu kasita otandika obba comparing nga nze njivaamu badde olwona abantu abali baleese ekintu emabega ku kaawo naye olwa baavaayo ne bakikuba ne babasangulawo nga bakukomparinga misaki atedde tutalo ngulaba omuntu aliita kati nogamba ono story ki kikyaliko ddala naye olwa baavaayo awo nogamba mugjewo ebintu byammwe ebifulale nekikoma buli omuntu abanga olubimbi lwe yalulima n'alutuusa tomuzza mu minzaani muleke
buli omu alimu olulwe kuba omulimi w'omuceere tolina bw'omugereza ku mulimi wa kasooli tewali okitegedde buli omu alimye ebibye n'akola ki alimye olulwe n'alutuusa kakati gwe lwaki obatwala ku weighing scale gwe nga tonateekayo banno gwe nga gwe oyimiridde otya olina gwe bayinza okukugamba nti olina mizaani gwasobola okuteeka ye bwe bakuteekako towewuka ozitowa storage okitegedde sooka weepime nga tonnapima balala kale tweyanziza nnyo tweyanzeege emboozi bwe tubwetambudde mbadde nessa misa kisemakula tubadde ku papaazi wano bannange abo tukwatira breakfast ekyemisana ekyeggulo ekyekawungeezi byonna ate nga ne ku Monday live band ebeerawo kuva ku ssaawa emu eba esimbudde paka eyo gye tukooyera so papaazi wano tubeerawo lekya kamere we kawoomera ak'okunywa so bw'oba ofunye akadde yonna gy'oli bamuva Bulaaya bannaffe abali wano tekigana kulinnya motoka kuva Masaka ewaffe n'ogamba nti kagende ndeko ku papaazi ekyemisana obanga ku weekendi ngaawo n'oddayo bandi awo twatandise okuba nti tufunayo ba guest artists Monday wedde twadde ne Wile Mukaabya wano ne Bernard Munyigwa ne bakubira bulungi abantu endongo ne banyumirwa kakati ku Monday eno ejja tugenda kubeerawo ne Mary Bata Namakula nga bakubira wamu ne bandi yaffe ya Papa's Band so n'olwekyo abantu mbakoola bajje tunyumire tubeereko ku Papa's waffe bajje tujja kubeerawo MC Mulekwa ne Kasasa Disan naye yegasse ku ttiimu ebeerawo wano okuba nti ba hostinga bulungi so every Monday tuba ne live band tugenda kufunangayo guest artist once in a while this Monday we have Namakula Mary Bata ensonga zeezo kale tweyanza nnyo tweyanzeege tubagaliza kaseera kalungi sebo nkwebaza konfesi zakadde sawa yino namba eyise namu nga tuli ffenna tuwayamu ogwanidde neyanziza ogwanidde era nsaba okikuume bwotyo wali bakugula bagala okugula nenkubira kasimu nega nkwegayiridde tova ku mulamwa lwebale amina so webale okukuuma ekinyusi tova empewo efuuwa nnyo buyaga nyingi naye beera olaba mu kibuyaga omungi omuti ogubeera bwe guti gugenda bwe gudda guwangaalawo nnyo naye ogubeera bwe guti mbuyaga tesobola guleka gumenyeka nga guli ku ttaka mukama akuwa omukisa tweyanziza Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini
emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'Omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo Omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.